sawa mmeka nenda jikola njaka kola PTC ni kila jala wana de bus na jikola wana wali bus wenyewe kali njagala nga zino motoka zino zezivaayo takwata ate yagagawala z'omuntu ow'odriver abavuga essaawa 24 The last one you said you never registered the ambulance. Nogera kumpara karamoji kasadi walo ne mukama wange ndine pyara alabye obuzibu bwakafokano ekona lino bimbutuufu anji gundi mukyagenda tubaluwa nabe mabaga bagambye etemereganye n'ekirore kubanga ndabye kutandika kwefulula amagezi ne gafulirawo ddamu tuteekera amatulu wano. naisa mu Denisa nengwa nenevuga mita nga 3 oba 6 wansi nga nzirika kukola sibweki dagwe guno omukono wano era muno mwe nandabirwamu zansaze na wano kulisi ndakta yija leyo yishira kutshabe kutuno kutimbuka tshabe na turi agataka hwiro oda shipita no basikanika kuzonga base wemara kugwa ejende soruga rumwe bene nankane shara netekaho ne idane tekaho yamara yefuka nko kuruganka kuzanka kuriya zira kugazi borugudo rwanda taxizo kumbera kuwanga accident zireta funa bwa kudo waliyo rusozi omulwe kona kati ono bwa veno na veno kitoko kuba accident so cyane taxi zane bagazi ya kudo
ekyandibadde kikolebwa. That's the wrong time. Wakoze kuvuga moto basi ukajiha. Oba balijeruwa Kampala. Baba ligire. Muri stage ya kumba Kampala. Driver ayimera masaka. Asa mundizo. Ondiza kamasaka agenda alisambara. Asa mundizo. Ezo tabantu beza kumanya kushaba basi tuiza twa yo bayatuna bayine mu driver ya bakoze jire bahine chiyaye kanga tukamanya basi yaba mutatu doze jire na kuona basi tukwekora sabani ya yekora kumana da chira chiri kumi biro buyama yekwekora kuna kusimuka insangiro ne harrar buto abantu bingi bafa bawaho onganyo mukama yanyamba nakona babona nanto nabonamu ekividdeko akabenje kikyali mu kutankanirwa naye nga ku kyakazuulibwawo kiraga nti baase ne badedduka ewenyuka buweewo eyingira ekkoona esanze emmotoka ya Sinotruck etisa ebyamaguzi bwetyo nebeera nga baasi akabina kaayo kakuba ku mmotoka eri okukakana nga akabina ka baasi konna kavuddeko. Basawo abakoze ku balwadde bano aba accident bava tukakasa abantu abalala 3 bafudde okuli omukyala Kyomuhangi Christine myaka 58 n'abalala tukyanoonyereza amanya abasajja ate omuwendo gweyongedde kuva ku 8 ne bawera abakafa 11 nga okuva ku Good Friday bakafuna obubenje obuwera ddala kati 3 nga bulimu okutumbula abantu nga kasooka kabadde mu Lukaya ng'ako katuza abantu 2 bano nga babadde batambulira ku booda omwana omuto n'omusajja omukulu yabadde agivuga ate ne Sembabule twabaddeyo na accident era nayo yafiiriddemu abantu 2 kati kugatte nate okufiiridde abantu omufiidde abantu 8. Tusaba abantu baffe okubeera abeegendereza ennyo aye naawe atudde mu mmotoka eyo olina obuvunaanyizibwa obukoma ku mugoba w'ekidduka ekyo nti owaayo sipiidi gy'otuvugamu nnene nnyo.